Yes, Fadi TV ujinkwandiza gowe na agifollowinga nawe gowe na subscribinga nti kyamanyi nti wakola abali Saudi Arabia mbatumeddeko abasinza mu ggwanga lya America mbebaza animbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga bagita Fadi TV negamba nti comment section weeryawo oba kabontera mu comment section ato osigalinga ogifollowinga Kapeere photos aina content gwakoze abasinga abatabudde ono sibazanye ng'omufu ngenda kwambe kutosaako maasawo bagita Fadi TV yujja abasinga bagamba nti bannanga abasinga abazanya content nti bandi bali bakyusaamu content abasinga abatakinze Kapeere nga bagamba nti Kapeere biki bino biwazanyi lwaki ozanya ng'oli mufu nakuba nkulaga ekifaananyi maasawo naawe obukyerabireko stay on YouTube platform nkwebaza gwe wenna agifollowinga agyekumirako naawe eyasubscribinga ekifaananyi kiikyo ndowooza omulengera abasinga batabusi bagamba Kapeere biki bino by'ozanya lwaki ozanya content bw'ati ekirungi azanya ku bulamu bwe sigamba nti alina gwazanyako mulala nze ndaba tewali buzibu bwonna waddembe okuzanya nga bw'ayagadde naye nga baba kibamukola ku social media nkoko baana bagamba nkoko baana bwezaala bwekombe nkoko baana bwezaala bwebikka bwezaala bwebikka ozeyo ti oluggwayo kati Kapeere batebaki bwe bateba muli obubi ku social media abasinga bagamba nti bandibadde nti bateekawo mbw amateeka omuntu olina kuzanya content bw'ati naye nze ngamba tewaba buzibu omuntu nga azanye content kati nga bwolaba Kapeere yennyini nga yazanye nga mufu wadde mbuzanya content we nga gwayagala sigamba nti alina omuntu ena gwazanyeeko nti oba alina omuntu gwazanyeeko ng'amubika ng'azanyira mu linnya ly'oli ng'amubika azanye content ng'amuzanyira mu kifaananyi kye mu mannya ge ne baba kye bamukola kikambwe ku social media kikambwe abasinga bagamba gwe Kapeere toddamu ozanya bikontenti bwe bityo toddamu okubizanya oyagala kufa ate ng'oluusi si buli muntu afa nti aba amaze kuzanya kontenti wakufa si buli muntu azanya kontenti bw'atyo anti akola ki nti afa ate si buli muntu afa nti asooka kuzanya kontenti bw'atyo akavidiyo kabadde bakola Kapeere ne banne badde balanga kampuni etunda walagi gibadde balanga era ndi akacupa ka walagi we kagudde ku nnyindo ya Kapeere awo n'alyoka akola ki n'alyoka azuukira nadda engulu gamba Kapeere abadde ng'alaga nti munnanga omufu waaba afudde funa akebe ka walagi omuyireko tomanyi ayinza okudda engulu eri walagi ayinza okuzza omuntu engulu tali andi abobulanga bwe tubabukolamu abobulanga bwe tubabukola akuba kana akalango ne mulowooza ne mugamba maama ono walagi nga mukambwe azuukiza n'abafu gambe kikambwe ku social media kyatabuse dda ku saidi ya Kapeere abayaye bamuli bubi left right sigala ng'ogifollowinga ndowooza olengera ebifaananyi nange ebintu binsuseeko nange bintabuseeko pamba mu nnyindo bipamba mu nnyindo ne munnaye wadde mbozanyanga bw'ayagala ekirungi azanya ku bulamu bwe talina mulala alina gwakola ki gwazanyako Fadi TV kisigala ng'ogifollowinga musubscribinge munyige nekkade newankubadde bamuli bubi yagamba mu abamanyi nammwe munzigyeko omumwa agamba mundeke munneesonyiwe onaddako nja kuzanya nga ndi mu ntaana bantekeko n'ettaka tulabe kye munankola Kapeere baaba Kapeere naye ataddewo embeera musigale nga mugifollowinga ndowooza omulengera pamba mu nnyindo bagamba Kapeere kisusse bamugambye Kapeere kisusse lyabagamba nti Kapeere ono yandibadde nti avunaanibwa nti lwaki azanyako nti bw'ati nga yeefudde omufu si abaye bataddewo embeera ssebo mubeere bulungi Fadi TV mweraba